Wulira ebigambo bibino bizze ampuliriza. Omusajja amanyiddwa nga Joram Bintamanya, ono nga ye musajja eyavaayo mu kuziika private Sabiiti, ono nga yakuba minisita engora amasasi agali gatonyanga enkuba, oluvannyuma naye neyeekuba amasasi avuddeyo neyegatta ku Weekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono n'alayira naga nti kagwake keetonye, ono ye musajja alina okubeera ng'amalawo ebizibu bya bannayuganda. Wulira ebigambo bibino mukwano gwange ampuliza, ngenda kubeera nga mbikusoosotolera osooka okkirize nti abasajja bano ettooro, kuba omusajja ono abeera Fort Portal ebitundu eby'ettooro. Ono gy'asinzidde n'alayira. Jjukira nakugambako wiiki ewedde nti omusajja ono abafamire baali bakireiminga nga nti tebamulaba, bamaze ebbanga nga tebamulaba, nga bagamba oba yawambibwa oba yabula. Kaakati omusajja yalabika mukwano gwange ampuliriza, naye kigamba nti ono asibiddwa emirundi n'emirundi mu kkomera ku nsonga ezitali zimu. Kaakati mukwano gwange gasonda bakwera nga tweyongerayo, enkola yaffe saagala ogyerabira ampuliriza. Gwe mulungi asinga, nkusaba vidiyo sooka ogiwe like oba kye tuyita ekigalo. Teekako ekigalo, nyigako like ampuliriza. Oluba omaze okunyigako like, nze ngenda kubeera nga nsumulula nsoosotole ampuliriza. Jjukira bw'oteekako like oba kye tuyita ekigalo, vidiyo oba ogiwadde mileage, olwo buli munnayuganda nga mukoowu abeera ajja kufuna waako ono, abeera ajja kufuna information eno ategeere ebintu ebitambula okwetolola Uganda yonna. Kale nkusaba giwe ekigalo sobole okubeera nga tutambula ffenna mu waako ono. Kakati munnange gwe ompya, kankusaba osubscribinge ku channel yaffe, okoone ne kadi kati olwo bwe bimaze weesirikire waka gotteekayo olwogoto lwa waka, ogenda kubeera nga olwota buliro ku makya kawungeezi mu ttuntu wano teruggwaawo, tubeera ku lwa AKTV. Kati nze maze okubeera nga nteekako galubindi, olwo nga ntaddeko ne tooki sobole okubeera nga mmulisa n'okkuba tooki mu nsonga zino tutolontoke. Kati nze nsimbudde omusajja amanyiddwa nga Joram Bintamanya, ono nga ye yavaayo mu kuziika private Sabiiti. Private Sabiiti ono ye musirikale eyakuba minisita Patrick Ngora amasasi agali gatonyanga enkuba. Oluvannyuma bwe yamala okubeera nga akuba omusajja ono amasasi, naye kigambibwa nti yatambula mpola mpola ng'agenda akuba amasasi mu kkubo, nga bw'awagira waggulu nti musaala, nfudde lwa musaala, ssente zange mbadde mmanja emyezi ena. Kakati omusajja ono sina buzibu ku muntu wa bulijjo, omuntu obuzibu mbuyina ku gavumenti. Era kigamba nti omusajja ono yayingira mu saloni eyaleeranyewo okumpi awo, naye ne yeetulisa n'afa. Kale tetujja kubeera nga tuddayo eyo, akatambi twakakola dda tuzze tubukola ebyo mubimanyi. Kakati ekiriwo omusajja ono amanyiddwa nga Joram Bintamanya, ono nga wa Luganda n'omusajja private Sabiiti eyatta Patrick Ngora amasasi, eyavaayo n'awanda omuliro mu kuziika ng'abasirikale beetooloddewo ng'amagye weegali. Omusajja n'ayogera n'awanda omuliro n'ataakaka. Kaakati olwalira avuddeyo neegatta ku Weekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu butongole n'agamba nti Katonda wange kaabe lubaale kaabe Katonda kagwake keetonye. Robert Kyagulanyi Ssentamu mitembo alina okubeera nga ayamba ensi, asobole okubeera nga aginunula. Era ono n'amuyita n'amugamba nti Oweekitiibwa ennyo nkusaba janguuka effooti, janguuka effooti gyembeera, janguuko ettoolo nze nkulage. Kuba kigamba nti omusajja ono amalidde ddala ebbanga ddene ng'ali mu byabufuzi, naye nga ono ali ku side ya opposition ampuliriza. Era kigamba nti omusajja ono 2026 yandijja nga member of parliament ow'essaidi zeeyo, era abantu bangi bamutunuulidde nnyo, bamutaddeko eriiso egyo gyampuliriza. Era ono agamba nti essaidi zaabwe ez'ettolo mbu gavumenti yabavaako dda yabasuulirira. Kakati mu kubasuulirira mbu abavubuka bonna ebitundu 80 ku buli 100 ne beekyawa ne banyiiga. Jjukira ono yavaayo ne mu kuziika omukulu amanyiddwa nga Patrick mu kuziika omukulu amanyiddwa nga private Sabiiti. Naga nti abantu banyiivu nnyo ate nga bayala. People are hungry and angry. We are hungry and angry. So naga tuli bajala nnyo ate nga tuli banyiivu nnyo. Kakati ebigambo ebyo teyabikomyawo. Ono avuddeyo mu lwatu naga nti kaabe lubaale kaabe Katonda, n'asaba Bobi Wine nti Bobi Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, nkusaba yitako ettoolo eno, jangu ettoolo eno nkulaba otabaala Uganda yonna n'ogenda mu bitundu ebirala yonna, wadde nga poliisi ebalemesa nebeera nga ebagaana okuba enkuŋŋaana oba oli awo ezimu ne zibeera successful. Naye bwaba waliwo omuntu oba afudde oba mukolo nga guli side eno ettoolo, nkusaba Oweekitiibwa ennyo oyitireko ettoolo eno nsooke nkulaga ekyama kye tulina eno, nsooke nkulaga ekyama kye tulina eno. Jjukira nti ono abadde wa FDC lukulwe era nga musajja kuva mabega, ye takkiriziganya na mukwano gwange gavumenti eno eriko. Era kigamba nti ono yakolaganako n'omukulu amanyiddwa nga Thomas Tayebwa, ono nga ye deputy speaker owa parliament ya Uganda. Naye kakati essaawa zino
Thomas Tayebwa bwe yasala eddiro n'ayingira NRM omusajja ono teyagenda naye yeyaga nti sigenda kugenda mu NRM nga mukwano gwange kansigale eno tufaafagane n'omusajja tulina okubeera nga tusiguukulula omusajja era n'agamba nti gavumenti yabasuulawo dda aga nti abantu beeri baavu abantu beeri enjala ebali bubi abantu beeri beekyawa dda abantu beeri banyiivu kakati ono n'asaba Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Mulanga Omunene naga nti lwaki tuyitako eno jangu oyiteko eno ffe tukulindiridde eno abavubuka 80 ku buli 100 baagala gwe beesunga omusajja baamukoowa dda omusajja baamunaaba dda n'olw'ensonga eyo funa akadde fisaawo akadde oyitireko eno nga bw'otera okukola ewalala kubanga eno ekiswa kitunula ettoolo ampuliriza abantu b'omu byalo be bamu ku basinga okubeera nga bagira General Museveni Kaguta tibahabulwa kakati abantu b'omu byalo ndala abantu beno nga ettoolo bwe bavaayo ne messaging eno nga balaga nti nabo bakoowu embeera ebanyiga kitegeeza mukwano gwange ebintu bitabuse omusajja ono teyeerya ntama era kigamba nti omusajja ono ali myaka 43 egy'obukulu bwe wabula ye agamba bukyatandika kubeera nga yeetegeerera ye talina kyalabye nnyo kiryawo kya muzinzi nnyo ku ofiisi oba ku regimu eno eya mwami Museveni kakati ono avuddeyo naga nti mwami Bobi Wine Oweekitiibwa ennyo jangu eno tukole nze natandika dde okubeera nga nkuba kampeyini ntambula luggi ku luggi abantu mbabeeramu abantu mbamanyi abantu mbazaaliddwamu abantu mbakuliddemu abantu beeno bakoowu ky'olina okukola kiri kimu jangu eno okubeko bukubi nfuufu abantu bakulindiridde naye kyennyina okubeera nga nkukakasa mukwano gwange ampuliriza nti njagala nnyo ojjukire nti poliisi eno eremesa nnyo ab'oludda oluvuganya gavumenti wadde ng'ekkooti yalulinga out nega teri muntu n'omu munnayuganda anaalemesebwanga kubeera nga ayolesa obuwagizi bwe era buli muntu waddembe okubeera nga awagira ekibiina kyonna kyayagala mukwano gwange ampuliza era omuntu waddembe okubeera nga akubalaale wonna waayagalidde oba omuntu waddembe okubeera nga yeekalakasa wonna waayagalidde kasita abeera nga akikoze mu mateeka nga kiri peaceful nga kyaddembe nga takosezza muntu mulala wabula ffenna tukimanyi poliisi yavayo nega nti tetugenda kubeera nga tubakkiriza kubeera nga mwekalakaasa tugenda kuleeta gali amateeka amakadde tubakubireko emiggo bwe ginaba tegibanoze tubongerezeeko ne ttiya gaasi olwo mukinnyonnyoke mutufunemu omusera era ne bava ne baga nti tebagenda kuyinza muntu n'omu kuba nkuŋŋaana yadde n'akamu n'akatini okuggyako nga bamaze okufuna olukusa olwa poliisi njagala nnyo mukwano gwange okimanye nti mu Uganda etteeka mu Uganda liga nti munnayuganda alitegeeza nga butegeeza ku poliisi nti ngenda kubeera nga nkuba wano laale olwo poliisi neesobola okubeera nga emuwa obukuumi akole bulungi laale ye nga tewali kimulemesezza yadde ekimukutteko wabula ate kakati poliisi yabikyusa nega nti tolina kututegeeza butegeeza wabula oyina kusaba busabe nti sebo pulizi nsaba kukuba laale wadde mpagira kibiina kino nsaba kukuba laale kakati poliisi bega nti gw'oli wa kamyufu tetukwagala gw'oli wa bbulu tetukwagala gw'oli wa kiragala tetukwagala tojjanga kulukuba wakiri tiya gaasa anyooka emiggo ne ginyooka engoye ne baziyuza naye nga bakulemesezza kakati n'omusajja wattu ono amanyikiddwa nga mukwano gwange Joram Bintamanya agambye nti mwami Kyagulanyi Ssentamu singa afuna akadde n'ayityako ku bantu b'ettoolo abantu b'ettoolo bonna bampaako yaawe mukwano gwange bakiiki babwoli bamooti bonna bassa ekintu kimu opposition baga nti twakoowa tuli bakoowu kale ate oba twakooyera ddala era kakati ono alayidde naga nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kulwana alabike nga amusisinkana mu mbeera yonna bw'amala okubeera nga amusisinkana amuperereze asobole okubeera nga atandika okubeera nga agenda ettoolo eyo ayogereko n'abantu be abamulinze abakandaaliridde abamuyinamu ennyonta mukwano gwange ampuliriza nga bano tebamulabangako bawulira muwulire ne bamulaba ku TV ku leediyo ng'ayogera ne ku masimu kakati nno enteekateeka omukulu atandise okuzikolako aga nti ettoolo baagala beere bwezi era onaga nti singa mwami Kyagulanyi Ssentamu agendako ettoolo mbu bajja kwera obulwa ba opposition mbu basinge ne bwekyabaluka mu Buganda mu 2021 naye ekibulako kiri kimu Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kusala busazi n'agendayo n'abakakasa nti waali nze Eke Master kutimbe kagadde olwa Eke TV okubeera nga mbadde okukubira tochi n'okubeera nga nkutembeeta mu nsonga zino mukwano gwange nazo zitegeere ez'omusajja amanyiddwa nga Joram Bintamanya ono Eyawanda Omuliro mu maaso g'abamagye Mukuziika Sabiiti
ono nga yakuba minisita Engora amasasi mukwano gwange agamujja mu budde ate oluvannyuma naye n'ateesonyiwa n'ateesaasira naye ne yeetulisizaako emmundu n'afa n'afiirawo. Mukama Katonda akunkumira takuumira mpeera akumpeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo nkusabire eno giwe ekigalo ompyo subscribing okonene kade tubeere nga katambula ffenna mu waka waffe. Bye bye.